toyagala ekyo kiina abavuka abaali bagwamu essuubi ne baba tebanalabawo kintu kya muggundu okuga nti ono ateekwa okuba nga aliwo ku lwaffe abawejjera ekirala ensonga y'ebyobugagga eby'omuttaka kumala ebbanga ddene olw'endagaano ezo ez'abafalansa amakampuni g'ebufalansa ne ku lukalu lwa Bulaaya gabadde gayiikula ebyobugagga eby'omuttaka si Burkina Faso yokka wabula mawanga mu kitundu ekyo naye abantu ne basigala nga beeyaguza nzijo kakati ebimu ku bye yakoze ekisooka kwe kuddira ebirombe ebinene ebibiri ebya zaabu n'abijja ku makampuni ago endagaano n'azisazaamu ne bidda mikono gya gavumenti n'awera okuddamu okutwala zaabu ebweru nga tagattiddwako muwendo era n'atandikawo essunsuliro erigatta omuwendo ku zaabu kakati mu ekyo essuubi liri nti buli lwotwala ebweru ekintu nga tokigaseeko muwendo obusente bakuwa bwamu butono oli akigattako muwendo afunamu nnyo okusinga ggwe eyamenyeka ekirala n'agenda ku balimi ba pamba n'abakolera kye bayita National Support Center for Artisanal Cotton Processing okubayambako okusunsula pamba n'agenda ku kisaawe ky'ennyonyi Ouagadougou Donsine Airport n'agitandika bupya okugizimba era esuubirwa kuggwa mwaka guno singa eba ewedde bulungi esuubirwa okusaabaza abantu abasoba mu kakadde omwaka ayagala gikozesa ku byabusuubuzi na byabulambuzi ebayambeko mu kkuba eryo mu kugizimba obuzimbi abantu abasoba mu 500 ne bafuna emirimu kati ekyo nakyo kiwa abantu essuubi n'agenda mu byobulimi ng'oggyeko ekyuma kiri ekigatta omutindo ku pamba n'agabazi tulakita ezisoba mu 400 n'enteekateeka endala ez'enjawulo mu byobulimi era n'azira n'obuyambi okuva mu IMF kubanga enkola eyo Asian Tigers mu G7 baagikozesa ngaga nti obuyambi omwe bujjirako nnyo obukwakkulizo obutukuumidde emabega kati mugira muzireka tulabe butusobola okwekwanyakwanya muleme kutubinika mabanja mangi agatulemesezza okukulaakulana emyaka gino gyonna bukyatufuna bwetwaze kati enteekateeka ezo mu bizibu bye byonna byalina ziwa ku ssuubi era ekitongole ekya African Futures and Innovation kyakola alipoota ku nteekateeka zino nga kiraga nti singa teziyingiramu buli ake obutera okubeera mu gavumenti z'abannamagye abazze ng'abanonozi enteekateeka zino ziyinza okuyamba ebyenfuna bya Burkina Faso okulinyira ku sipiidi y'ebitundu 8 ku buli 100 so kati bino nabyo bikoze kinene okuyamba okusitula ekifaananyi ekya Captain Ibrahim Traoré ate waliwo ekirala kyesigamye nti ebyafaayo bye ne byasituka ava mu bawejjere kitaawe yali Nansi omusajja nga maama we waawaka kati n'akulira mu mbeera ey'abantu ba bulijjo kati buli waabeera kyekifaananyi kyayongera okulaga abantu nti nze munnammwe bano ababadde wane Ouagadougou nga babafuga ebizibu byammwe tebabitegeera kati psychologically abantu batunuulira omuntu nga abakiikirira ne baba tebalina kye baafunyeemu kiba kyola nti abantu bakaayana nnyo mawanga gaffe nga tetufunye wa ggwanga lyaffe kubeera vice president oba minisita nga tetufunye wa ddiini yaffe ne bw'obanga bwe bamufuna tebalina kye bafunamu naye psychological abantu bamatira kakati y'okubeerawo obubeezi nga background efaanana bwetyo kiina abantu ab'enjawulo bekimatiza tinaffe tulinayo waffe okay kakati wateekwa okuba nga alina ebimusoomooza kubanga weewuuza bino byonna byakola byasobodde okukola abikola n'abaani kuba yeetaaga abagwira okumuyambako soza nti Burkina Faso erina obusobozi erina abakugu abasobola okugeza okuzimba ebyo by'ogambye akolagana kusoomozebwa kikwalina kakati okukolagana okusinga essira asinze kuliteeka ku ggwanga erya Russia n'ekirala ekyokoppa modo omuli ey'e China nti ne mu kweggalira osobola okubaako byotereeza kuba China yasooka ne yeggalira nga chairman Mao Zedong azze so osobola okubeera n'ebitandikirwako ebimu ku bino byakoze ku nsimbi entono ze balina zisobola okubaako bye zikola
kakati olwo n'alyoka ayambibwako eggwanga erya Russia. Bw'ova ku ekyo ye ne banne bwe baava mu mukago ogwa ECOWAS ne bakolawo omukago ogwabwe ye eggwanga erya Mali n'eggwanga erya Niger. Kati mu kwegatta abasatu buli omu alina ky'asobola okuwa munne ky'atalina mu kiseera kino. Kati yembeera gyasazeewo okutandikirako. Kati ekyo kimwawula ku Doumbouya ow'e Guinea yadde yawamba naye yagaana okutambulira ku sipiidi y'abano era ye mu ECOWAS akyaliyo. Ow'e Gabon Nguema n'asalawo n'okutegeka okulonda akalulu akakagwa yakawangudde n'ebitundu ebisoba mu 9 ku buli 100. Mu bbanga tono yasazeewo yategeka okulonda ave mu kufuga eggwanga eryo nga munnamagye. Era n'ow'e Chad bw'atyo bwe yakola ne kati yategeka okulonda n'akuwangula. Kati bano bo kiba kyekuumiddemu kyakubeera bannamagye. Era munywanyi we General Assimi tugendedde mu birango tubadde tuli mu West Africa mu nsi gye bayita Burkina Faso twogera ku president waayo Captain Ibrahim Traoré. Obadde okyatunyonnyola. So 2022 ajja mu buyinza nga wamba mukamawe Lieutenant Colonel Damiba ensonga enkulu gye yasinga okuwa ya butali butebenkevu na Colonel Damiba kulemwa kukwata bulungi nsonga eyo. Okuva olwo okutuusa olwaleero yeekuumidde mawulire munene okusinga banne bwe bawamba obuyinza mu kitundu ekyo kubanga bamukwata mundu myaka gye 3 abawambye obuyinza mu East Africa ne mu Central Africa bangi. Oyina General Oligui Nguema e Gabon, oyina Assimi Goïta e Mali, oyina General Chiani okuva Niger, oyina generali yawamba nga kitaawa amaze okuttibwa mu lutalo e Chad. So mu kitundu ako Kano Doumbouya e Guinea n'abalala naye mu mikutu gy'amawulire abasituseeko olw'ensonga eziwerako. Ekisooka ekifaananyi akikola mu bugenderevu bw'ayagala okulabika e Burkina Faso ne wabweru ku mutimbagano. N'olwekyo akiteekamu ensimbi mu bugenderevu nga ekifaananyi kye kirina okuba nga kikulu ng'era kiteeketeeke. N'ekirala ne kiba ne mu ndabika gy'alabikamu. Kiba kimuna nti ye buli w'alabika ayina kubeera mu byambalo ebijjuvu si eby'emikolo wabula eby'omu lutalo nga ne pisito ye emuliko wano oba ali luddawa tagita. Kakati ekyo kirina abantu bekiwa essuubi abalowooza nti oba demokrasiya mu Afrika tayambye ngaga nti bwe tufuna abantu abafaanana nga Traoré oba oliawo kakati ekirala ekimuziza amawulire ekisembyeyo ye muduumizi w'amagye ga America ku ssemazinga wa Africa General Mike Langley ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi oguwedde yalabikako mu maaso g'akakiiko mu Senate ya America kavunaanyiriza ku byokwerinda. Mu nsonga ez'enjawulo ze yali ayogerako ku ssemazinga wa Africa yakoona ku Ibrahim Traoré ne gavumenti ye Burkina Faso ng'aga nti akakundi kakulembera akawamba obuyinza kagulika abantu nti kalwanirira bo naye nga buli kyabugagga bakizza k'okukanywereza mu buyinza. Kakati abawagizi be ne beekunga ne batandika okwekalakasa mu kibuga Wagadugu n'awalala n'abamuwagira mu bibuga ebirala ku ssemazinga wa Africa nga bavumirira Abamerika nga babagamba nti lino si twale lyammwe. Burkina Faso nsi yeetengeredde era eyiridde mba okwesalirawo ku byeyagala okukola. Kakati ekyo okigatta ku kyokutabukira Bufalansa. Jukira ye yeegatta ku Chiani ow'e Niger ne Goïta Assimi ow'e Mali. Bufalansa ye yagafuga nga badde gatambulira mu nkwawa ne babeekutulako. Endagaano ez'enjawulo Bufalansa ze yabasayiningisa ng'ebawa obwetwazi zonna bagenze bazivaamu. Kati ekituufu kiri nti endagaano ezo nnyingi zaakumira amawanga ago mu buyinike. Kati omuntu yenna agamba nti nzivaamu ng'abantu tebannamanya na kikiddako consequences basanyufu mu mutima psychologically. Kati wachola nti kimuleetedde abavubuka bangi e Burkina Faso ne mawanga amalala mu West Africa
ne wabweru wa Africa okumutunuulira ng'omuzira ne bamuwa amanya ag'olusoosooto. Ekirala tunajjukira nga yakakwata obuyinza mu 2023 jjukira obuyinza abufuna 2022 agwako 2023 Putin ategeka olukuŋŋaana gaggadde olw'abakulembeze ba Africa ayita abakulembeze ab'enjawulo abasisinkana eyo boogera basaba Russia bweyinza okubayamba okwekulaakulanya yayawukana ku banne bonna naga nti nze saagala kuddamu komawo wano Russia ng'ekituleese kusaba tuyina ettaka eddungi tuyina embeera y'obudde ennungi buli kyetaagisa tukiyina Africa okubeera ey'amaanyi tuyinza tutya okujja Russia nga mu bye tusaba mulimu n'okusaba emmere kakati bwe yafuuka n'amwatulira ekyo nakyo ne kyongera okumufuula ow'ettutumu kati nkutegeezeza nti kaweefube ono amuteekamu n'ensimbi ayina n'ekitongole kirambe Burkina Faso nga kikola ku bino eby'emitimbagano kati ekitongole ekyo ne kiyambibwako bakafulu mu pokopoko okuva Russia kubajjukira bwe yeekutuula ku Bufalansa kati ateetera ne Russia eyamuweereza n'abasirikale abamuyambako okutendeka amajjeege saako n'okubeera mu bamu kwabo abamuyambako okumukuuma naddala mu kiseera kino ng'ali mu bulabe ekitaliko kubuusibwabuusibwa kubanga omuduumizi w'amajje ga America ku ssemazinga wa Africa waatuukira okunokolayo bw'ati ng'ali mu seneti ya America ku mawanga gonna agali ku ssemazinga wa Africa otegeera butegeezi nti oli mu bulabe so kakati yeetaaga banywanyi be okwongera okumuyambako okunyweza ebyokwerinda ebibye ng'omuntu ng'oggyeko n'ebyokwerinda eby'ensi ye kakati naye omutimbagano n'agukozesa okwongera okuzimbya ekifaananyi kye awaka n'okwetooloola ensi era ebimu ku bye tulaba ku mutimbagano nti kwotisiza Ibrahimu Traore sizize ziringa emabega eri nga Mugabe akyaliwo bwe twalabanga kwotise ti Mugabe ye yayogedde naye ekyamazima bambi si Mugabe kati ne kwotise ezisinga obungi ze tulaba eza Traore ku mutimbagano sizize naye ziri mu biti bibiri kati mu kiseera kino tulina kye bayita disinformation ne misinformation disinformation ku mutimbagano waliwo abatambuza amawulire ag'obulimba mu bugenderevu okutuukiriza ebigendererwa byabwe by'obufuzi ne wabeerawo abagatambuza nga tebamanyi nti batambuza ga bulimba Martin Yosika n'ayiye eggulire lye nga lya bulimba yayina ekigendererwa bw'alisindika kazibwe n'akola retweet n'alyongerayo kati ye bambi kazibwe tamanyi nti Martin yayina kyavuga kati ye era gye tulimu gwe mulembe gwe tulimu kati abantu bali mu biti bibiri ku Traore oyina abatambuza mu bugenderevu naye ate n'obeera n'abatambuza mu butamanya nga bali excited kubanga oyina ennaku ezimu